era nabeeranga asoma at-tayyiba amakulu qiraati al-ashara al-kubra nabeeranga azisoma ku Zinu Tahiru al-Maliki rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a. Ekyenjawulo ekyaliwo ku Sheikh Zakaria al-Ansari era abamu ku bayisomesa abeera mwe muli imaamu ayitibwa Imam Ibn Hajari al-Asqalani sahibu Fath al-Bari, sahibu Fath al-Bari Imam Ibn Hajari al-Asqalani eyatunyonyolera Imam Ibn Hajari al-Asqalani eyanyonyola Sahih al-Bukhari obategereka ne yali omu ku basomesa ba Sheikh Zakaria al-Ansari era abasomesa be ne babeeranga bamuwa olukusa okubeeranga asomesa n'okubeeranga alamula nga Imam Ibn Hajari yennyini bwagamba n'agamba nti wa adhintu lahu an yaqra al-Qur'ana ala al-wajhi alladhi talaqahu namuwa olukusa okubeeranga asomesa Qur'ani nga bwe yakola ki nga bwe yagisoma oba nga bwe yabeeranga agitujjako wa yuqarriru al-fiqh era nabeeranga akola ki amuwa n'olukusa okubeeranga alamula mu mateeka gaki mu mateeka g'obusiraamu. Sheikh Zakaria al-Ansari rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'an. Ebimu ku bitabo bye byabeeranga awandika yasomesa abantu bangi era yalina ebitabo bingi nnyo oba ntegereka kigambibwa nti ebimu ku bitabo bye yawandiika byali bisukka 50 nga Imamu al-Ghazi bwatugamba fil kawakibi. Naam, ebimu ku bitabo bye byabeeranga annyonnyola oba asomesa yannyonnyola oba n'asomesa n'awandiika ebitabo bingi nnyo. Mu byo yawandiika ebitabo mu fiqhi, n'awandiika ebitabo mu tafsiri, n'awandiika ebitabo mu nahwu, n'awandiika ebitabo mu hadithi, n'awandiika ebitabo mu mantiqi, n'awandiika hatta n'ebitabo mu tibbi. Ya salam, yawandiika n'ebitabo mu tibbi rahmatullahi alayhi. Ne muhandasa ingeniya bikikoze bitya byonna n'awandiika ebitabo n'awandiika irimu ezo zonna mu bitabo ebyenjawulo. naye ffe ekitukwata wa fima yataallaqu bilqiraat sharaha muqaddimati tajwidi libn Jazari, n'ebitabo ebirala ebikwatagana ku qiraat nabeeranga era tusharahira ekitabo kino manzumatul muqaddima ekiyitibwa ad-daqa'iqul muhkama fi sharhi al-muqaddima nabeeranga akituwandiikira kubanga kyetugenda okubeeranga tutambuliramu, n'ebitabo bingi nnyo nnyini ddala byabeeranga annyonnyola n'akola ki nabeeranga asomesa rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Naam, Sheikh Zakaria al-Ansari rahmatullahi alayhi nga tukyamutunuulirako, Sheikh yasomesa abayizi bangi. Mu bomu bayizi be mulimu ayitibwa Sheikh Ibn Hajari al-Haytami, Sheikh Ibn Hajari al-Haytami n'abalala bangi nnyo be yabeeranga asomesa Sheikh Zakaria al-Ansari rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Manasibihi, ebimu ku bifo bye oba ku mirimu gye yabeeranga akola nga imaamu ayitibwa al-Idrusi bwatunyumiriza n'atugamba nti Sheikh Zakaria al-Ansari yaweebwa ebifo bye tuyita ebifo ebisava, naye ebifo ebisava eri si bya bukulembeze oba biki, byali byakuweereza ddiini nga katadrisi maqam al-Imam Shafi'i. Yaweebwa ekifo ky'okubeera nga asomesa mu kifo kya Imam Shafi'i mwe yasomesezanga maqamu, yabeera nga asomeseza maqamu gani ga Imam Shafi'i mwe yasomesezanga, era kigambibwa nti walam yakun bimasri arfa'u mansaban minhu fi tadrisi. Ekifo ekyo Misiri tewaliwo kifo kisinga bbeeyi oba kitiibwa oba mulimu guweebwa muntu nga gwa bbeeyi nga kubeera nga osomeseza mu kifo ekyo kyeyabeera nga asomesezaamu ekiyitibwa maqamu al-Imam ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. N'agafa agalala ge bamuwa qadi al-qudaa nga yakulira abalamuzi, yali akulira abalamuzi bonna gwe tuyita qadi al-qudaa, yakitegedde nga akulira bonna we balamulira nga yeki nga yakulira abalamuzi bonna n'ebifo byonna ebikola ki ebiramulwamu amateeka g'obusiraamu rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Naye emyaka wajajja gyemutwaliriza
Allah subhanahu wa ta'ala yamugerera nabeera nga takyalaba bulungi, nga amaaso ge takyakola ki, takyabeera nga talaba bulungi. Allah namugerera okuziba amaaso, nabeera nga emirimu egyo akola ki, agivaako, nga Imaamu Ash-Shawkani rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a bwatunyumiriza. Ekirala, Imaamu Sheikh Zakariya al-Ansari yawaanibwako, abamanyi bamuwaana Thanaa'ul Ulama'u alayhi, abamanyi bakola ki, bamwogerako ebigambo bingi nnyo nga birungi. Mu byo Imam Ibn Hajari al-Haytami yennyini mu kitabo kye Mu'jamu Mashayikhihi, kye yatuuma Mu'jam Mashayikhihi, mwe yali ayogera ku basheekhe be, agamba Sheikh Ibn Hajari al-Haytami naga nti waqaddamtu sheikhana Zakariya liannahu ajal man waqa alayhi basari min al-ulama'i al-amilina wal-a'immati al-warithin. Mu kitabo kyange kino kyeyali wandika nga wandika ku basheekhe be, yagamba nti nkulembeza Sheikh Zakariya al-Ansari, mukulembeza olw'ensonga ndabye nti yasinga ekitiibwa, oyo asinga mu bonna be nali ndabye, mu bamanyi bonna abo abakolera ku irimu yaabwe ne bayimaamu bonna ab'ebbeeyi, era namusomako bingi nnyo mu byo namusomako fiqi, namusomako okulamula n'ebifaanaganako webityo, nabeera nga amukulembeza. N'abamanyi abalala nga Imaamu Sakhawi rahmatullahi alayhi naye amwogerako bulungi bwerere, n'agamba nti Imaamu Sakhawi agamba nti walam yanfak an al-ishtighali ala tariqatin jamilatin min at-tawadu' wa husni al-ashrati wal-adabi wal-iffa. Agamba nti Imaamu Sheikh Zakariya al-Ansari, Imaamu Sakhawi agamba nti Sheikh Zakariya al-Ansari yali nga talekezaamu obanga tava ku kubeera nga abeera ku kkubo eddungi, mu kubeera nga muwewombeefu, musajja alina tawaadu, era omumanyi yenna buli weeyongera okumanya irimu, buli weeyongera okubeera nga wekkakkanya, buli wobeera nga olina irimu mpitirivu, buli gyokomya okubeera omumanyi gyokomya neki ne tawaadu. Kati yali musajja mutawaadu wa husnul ashara, ng'era bawangaala nabo mu mbeera esinga okubeera ennungi. Wal adab, yali musajja wa mpisa. Wal iffa, ate yali musajja nga ayina ensa mu bigambo bye, ayina ensa mu buwangaazi bwe bwonna bwe yawangaaliramu Sheikh Zakariya al-Ansari rahmatullahi alayhi. Ne Imaamu Shawkani naye yamwogerako birungi byerere, n'agamba nti waqara'a fi jami'i al-fununi wa adhina lahu shuyukhuhu bil ifta'i wa tadris, nti yabeera nga asoma ku bantu bangi era n'agatta irimu mpitirivu nnyo, era basheekhe be ne babeera nga bamuwa olukusa okubeera nga asomesa n'okubeera nga alamula Sheikh oyo Zakariya al-Ansari rahmatullahi alayhi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amusiima. Wafaatuhu, okufa kwe nga waliwo enjawukana mu kuzaalibwa kwe, era we watyo waliwo enjawukana mu kubeera nga mu kufa kwe. Amanyi bayawukana mu kufa kwe, amakulu tebeegatta ku deeti ya kufa kwe. Abamu bagamba ebigambo bya njawulo, abamu bagamba omwaka gwa njawulo, ne boogera omwaka nga gwa njawulo. Mugwo abamu bagamba nti yabeera nga afa rahmatullahi alayhi mu mwaka sana 26 wa 900 an 103 sanawatin. Ya subhanallah, yabeera nga afa omwaka gwa 926. Abantu bagamba nti teyafa 926, ne boogera ebigambo ebirala. Naye nga kyekigambo Imaamu Ash-Shawkani naye era yagamba yafa omwaka ogwo gwa 926. N'abasheekha abalala bagamba nti yafa omwaka ogwo ogwa 2026. Abantu bagera ebigambo ebirala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atugasa n'irimu ye, era Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abeere nga amusiima, abeere nga amussaako okusaasira kwe, era naffe Allah abeere nga atugasa n'irimu ye gye yatulekera. Barakallahu fikum.